Pampita namujuzi Melissa Princess manyikiddwa nga Princess Melissa ni mu kibiina kya kusatu ngenze mu candidate class somera ku ssomero lya Kennedy Secondary School. Natandika okuyimba nga nina emyaka 6. School bus mu 2013 n'endala nga 3 Yesu nzize, Send Me the Holy Spirit ne Yahweh. Okusomoza kw'empiseemu nti ebiseera ebisinga otuba twagala like for example okukola audios z'ennyimba videos wabeera nga byetaagisa ssente which whereby nga ssente teziriiwo kati nga tulina okufuba nnyo okufuna ezo ssente okuteekamu buli kimu audio video photoshoots n'ebirala bingi. Wemba mpisa bulungi maybe nja kubeera lawyer, yes basa ekyo fuuke doctor. Send me the Holy Spirit,
wansi like zibere ne time zaayo whereby ebyokusoma tubiwaate time nyingi nnyo okusinga okuyimba tukuwamu akasira katono nga ddakiika 4 biki then netukola ki netudda mu byokusoma. By the way bategeera nti no like ndi muyimbi wa Museveni bwe nagenda mukono ku Museveni awooma olwa Munamasaka nayimba oluyimba oli muzira then we batandika okuntegeera nti no nyimbira Museveni ne bampita amenyinya ba State House naye tebyali byangu kugenda eri mu ba VIP ate ne bakusaba simanyanga okwekebejjiza ebya COVID naye tebyali byangu ne twebaza Mukama nti no nayitawo. Melissa from St. Kennedy SS Wakiso. Jaja, this young girl composed a special song for you. She has been presenting it several times, but you've never gotten a chance to listen to it. So today's your day. Melissa, you have the floor. Jaja Oli Muzira, that is the title of the song. She's in senior 3. A very bright girl. She composes she has so many songs. And actually, I'll bring her, Jaja, one day to interact with you and meet you because she has composed so many songs for you and Jaja Mchala and all the honorable ministers around and all the government officials. Thank you very much. Melissa, you have the floor. My name is Namujuzi Melissa Princess, known as Princess Melissa. Vamagele! Vamagele! Let me even say it in Uganda. Jaja mwami ne jaja mchala zemva magele wa babu waini ne efe tuliba enaremu kubaonyawo mwana wange yongera vibe eyo era mbadde nze okuyimbira oluyimba Melissa na buli kimu kyokoledde eggwanga lino awamu ne Jaja Mukyala kubanga tukimanyi nti behind a successful man there is always a successful woman. For God and my country, Princess Melissa. Thank you, Jaja. I thank you, Princess Melissa. Nali so excited kubanga tebyali byangu mala emyaka 10 buli mu kintu kyekimu naye nga waliyo ebiseera ebisinga ebintu nebitakukolera bulungi naye wobeera ng'ofunye eyo chance beera nga nina ogikozesa bulungi era nga neebaza omutonzi okumpa eyo chance nenyimbirako ku mukulembeze w'eggwanga. Nze omu ku abo abantu abali ku ttiimu ya Munamasaka, nze omu ku abato abaaliwo nga bayimbira Museveni. Abaganda bagera entasima ebula gikwatirako kale gosano simiwe kurebe byokoze birabikako bajjajjawe batunyumiza yonna Uganda gyevudde
olaba nga waliwo enjawulo bintu bingi ebitaliwo mu buli obudde era nze bwenkyo nesoboddeyo kulwa bazzukulu bammwe tunsa bunyasikeko